Mu mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2013-2014 gavumenti yavaayo n'enteekateeka y'okukulaakulanya abavubuka abali wakati w'emyaka 18 n'asatu gye yatuuma Youth Livelihood Program. Mu ngeri y'emu mu mwaka gwa 2015-2016 gavumenti yatandika enteekateeka endala ey'okudduukirira abakyala eyatuumibwa Uganda Women Entrepreneurship Program ey'okubawola ssente okutali magoba. Wabula okusinziira kwa lipoota ez'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti ezizze zifuluma ziraga ng'ensimbi zino bangi abazze bazitwala okuzizza kusika muguwa nga n'abamu ku baazitwala tebamanyiddwako mayitire. Kati olwaleero aba minisitule y'ekikula ky'abantu bwebabadde eri akakiiko ka palamenti akalondoola ensaasanya y'ebitongole bya gavumenti ka Public Accounts Committe bakikkaatiriza ng'ensimbi ezizze ziwolebwa mu nteekateeka eno nnyingi abazitwala bwe batazizza. Performance of YLP has been poor, and in terms of relative to the women, youth by their nature are transient, and many of those or some of them who received this money in groups later fell apart. Others went out of the villages to do other things. Bano bategeezezza nga ku nsimbi eziri mu buwumbi 3 ezaakatwalibwa abavubuka tebakuŋŋaanyangako wadde ekitundu kyazo nga kw'otadde n'ezo ezitwaliddwa abakyala. Particularly with regard to the Youth Livelihoods Program, WEP has performed relatively much better at over 60% recoveries, but YLP has performed at only about 25% in terms of the recovery. Bano obuzibu babutadde ku miwaatwa egiriwo mu kukuŋŋaanya ensimbi zino. We have a challenge of even getting back to the original groups that were given this money under YLP. To recover money, you have to invest in recovery. There's, for instance, no bank that doesn't invest in recovery. Kati ababaka bagamba okwongera okuteeka ensimbi mu nteekateeka eno kuba kumala biseera. Abasinga sente zino bazifuna kabanga kasiimu. Kiba kizibu abantu okusasula sente zino za gavumenti ze baafuna okuva mu gavumenti. Abamu balowooza oba sente za kubasiima akalulu. So kiba kizibu abantu bano okuba nti bakomyawo sente. Tunulira mu reports zino ebiwandiiko bye tuyina wano kuva mu gender, Ministry of Gender, kitulagira ddala ngo kizibu nnyo okufuna ezo sente zonna buwumbi 3 boogera. Ekisinga okubennyamiza eri abo abasooka okuweebwa ensimbi zino bangi ku bo tebamanyikiddwako mayitire. Sente zino ez'abavubuka, for example, omuvubuka ze yafuna mu mwaka gwa 2013 saawa zino anaasobola ozisasula omuvubuka oyo. Eyali omuvubuka kati takyali muvubuka. Abamu baafa, abamu baagenda ku byeyo. Abamu abakyali abalamu bali bubi n'okusinga we baali mu kaseera ako we baafuna sente z'abavubuka nga bangi bali unemployed mu kaseera kano. Buli nkiiko ze tubeeramu kwogera ku program za WEP, kwogera ku program za Youth Livelihood Fund, owulira ddala nga aba office abali wansi ba labor officers, ba community development officers basitulagolinga gamba tibabalaba abavubuka baawe sente zino. Kati baagala gavumenti yeekenneenye enteekateeka eno nga bagamba okusinziira bweri bannayuganda tebagenda kuganyulwa. Tulina okuddamu tutuule tulabe revolving fund zikola, eno policy ya revolving fund ekola, oba kati tuyinza ogamba abavubuka kuba encouraginga oba bali abasasudde ne tubawa PDM priority, oba ne tugamba tuzibasonyiye egambe bintu ng'ekyo ntu providing bad debt mu bitabo bya gavumenti. Gavumenti yeetaaga okwetegereza tukaminga up ne policies ezisinga kubanga tolina ngeri gy'osobola kujja ku bantu bano sente nga tebaateekayo nti security nti maybe walemererwa ojja kutunda kino oba oggyemu sente. So kati abamu balina okutya nti singa ensimbi zino tezikuŋŋaanyizibwa kyandiziŋŋamya enteekateeka za gavumenti endala. Thank you very much, PS. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.